media yafetu kusensonga ubide simu bagozo era boto bujjonnonya gwe chukuru nyonya sente zange zonna kango nyonya onja gaza sente zange zonna zonozimanyi newonawo gundi yonna ripoti yonna weeyeraga sente zange zonna mwana wa nyoko wali onzungira kunze ndakuzikujja mu musawo leta sente zange Kimuli omukyalo ono akubanja takubanja nga yampola ki ali kitoogerako ekyo gwe omukazi wo omuwa sente ezina bw'omukyawagana omwayawukana ne mukazi wo wajja n'omubanja buli kyebamuwa nze wampasaako totamukumanyira goza tobawala sente akakolera akadduuka k'ebyokunywa miliyoni 7 yampaaki lagera nenkamubanja goza n'akalaba nyabo sookoleke nyabo katini enjogera byonna mbimanyi nze nakwana mukazi wange tewaliiyo wabula gwe lwawuliriza ebigambo kimu bibiri ne mudda ebbali mu kasonda ne mukkanya nti disandisi nti ye nzeni mukazi woddu Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media tuguse ensonga kino kitundu kyaffe kyakubiri tuli ku nsonga za Florence bakadaama simanyi yonna gy'oli ng'oli mukwano gwa Kadaama musabire yonna gy'oli ng'oli muzadde wa Kadaama musabire obanga gwe Kadaama weesabire kubanga ssente zammwe ziringa ng'ezimu ebikolimu nakyazaakoko Florence ono n'atunyonnyola kimwenge gy'amubamu nga yeefula omusawo muganda bajjajja amasaba ssente biki byonna badde awo nga nkubira essimu Florence ono nga nkubira essimu nga ŋŋamba nti omusajja ankubidde naŋŋamba ebintu bijjeeyo biki ne mugamba mbwe ennamba yange ankubire munnange badde ndi awo nga Kimuli yeewuuyo nga nkubira mukunkubira bifo ntonavuza mboozi gye tunyumiza nga nkubidde nyongera okujjukiza bannaffe tuteekamu akasente bakwera kanana abo mouthwash bonna bwenna tebanyizibwa n'endwadde eyakamwa akamwa kakuwunya kavamu akaswa akabi amanyo gavamu olusayisayi ngo gasenyeza amanyo go gagoba senyesa kanana abo mouthwash ojja kubeera nga ate obeera ku muzuuli wamu ne bannaffe abatamale and Sons bo bali awo enateete awali Central College bwebasanga bagamba nti bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko bikyali mu mbeera nnungi. Nfunye akadde n'enjogako ne Kimuli ne mmala ne mugatta ku ssimu ogenda kuwuliriza emboozi eno n'obwegendereza ogiwuliriza then omanye ekituufu kyekiruwa. Bakadaama ssente zammwe bakyazirya. Mbadde nsaba nti obanga ogenze ku kyeyo genda n'ekyo ekikututte kiddamu obanga ogenze ku kyeyo genda n'ekyo ekikututte okukola naye tuleme okulimbiralimbibwa ku social media kuno naddala ku TikTok osanzeko omuvubuka atandise okukwana
TikTok mugibeereko nga inbox za mulwaki muzi openinga bagenda bakozesa ensobi kati wira call eno nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazere kuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasanyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yennawo mu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite shell ne mukono okuliraana resort hotel kati gwalina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 ne noti 774 95 Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibajje eby'omulembe. Tamale and Sons, your business solution. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Nali nkolanga mu kiyumba nga wenvaayo wenza ku kampuni olumu okoze olumu tomazeeko mwezi bamesi bifo ng'embeera gye tuyitamu era ewantu ngambi naye mwana mulenzi oyo yandizizza ssente zange. Bwaba nzijukira embeera y'eri ewantu gye twayitangamu n'obonaabonera eri ewantu mu myezi bifo oyo muvubuka yandizizza ssente zange kuba bulumi nina bw'amaanyi mu myezi bifo ng'odda ku woofiisi ng'oyinza boosi wazze n'akugula akuguze otuuseyo mu kiyumba omaze omulongooseza ennyumba yonna okuusa ebisenge byonna wakuusiza buli wamu akomyawo just ennaku ezo oba ssatu nakomyawo ku woofiisi mu myezi bifo naye nga toyina kyokoze obanga ekikomeza waba n'abali eyo banjulira bakola mu ebyo ebintu bye tukolamu ebyo ebya myezi bosi n'akuza na toyina musango naye ng'amaze okukuusa buli wamu. Gwali efunamu ekyokuyiga naddala omwana ali ebweru sente zammwe abaana mwe beyagalira naye lwaki nze mu myezi bifo kyensa lwaki kusaniza ne wazaako $5,000,000 n'entandika obulamu towedde ggwe naye mwana mulenzi oyo yanziza ku ziro. nga yanagikwata takwata esimu ze takyazikwata nga kweri yasooka nazijjako emabega kaawo kuba yaŋŋamba simaa batandi bantulakinga masimu ngajjeeko yamanya nti bamutulakinga simu gona naagajjako naye kyeyatamanya abuulira zitamanyi nti nze amukolaki amutambulirako yinza okuba nga siggwe wekka anti era kubanza era engeri gye yaŋŋamba alina ekyapa kye nagula ettaka lye nagula naye bali mukola ki kuntambulirako baagala kunsiba era mu myezi bifo bangi babba bangi nga towuliza gwakawana gwakalenzi n'opositinga bupositinzi naye nzikwanako abasinga bagana okugakwata ebintu mubikwata bubi. Oli musajja nawe olina layini zo ngazo ogikwata eyiza ng'obadde oli naye awo kati mulimu layini nga si buli simu nti ngikwata okimanyi naawe oli musajja olina layini zo nga ezo simu eno yo eno y'abantu bo eno ya mikwano gyo okimanyi omuntu yenna ategeera walina okuba mpulira ssebo so ebintu wabikola bubi naye
omukyalo oyo tomumanyi kyala nze mumanyi bakazi obamanyi olaba obeera naye emyaka 10 n'okera ku makya ne muyombamu katono n'akugamba n'abaana sigo bazaala omukyala ebintu byayogera bifu oba bituufu byonna bifu talinako kira bw'aba alina ekituufu n'ekimu lwaki nakakyali ku simu zange ambuuza era tunyumya gw'onoonya bwotyo gw'oyisa omufeere ekyalo kyonna ogenda omwogerako kyonna kiri lwaki obudde buno tunyumya era yampadde n'enamba entunyumyako naye muteese mulabe ekyokukola kati kitegeeza ki okuba essimu eno nga tukole tutya ssebo ekituufu ekinkubiza essimu eno wakola ensonga zo simanyi kye baakuwa oba wakikosa mutima mulungi oba wakikola nti olina ensonga lwaki okikola simanyi wabula wali nosooka okumpulirizaako naye nkuwulirize naali kujja banga nakuba essimu agano zikwata wakuba ku layini kise 96 yokka obadde ogamba ki ssebo kati nsobola okufuna nemumpuliriza side yo kati madde nze kyenteesa kuba nze maze okwogera n'omukyalo oyo nemugamba geno gy'ebintu ebiwampositingako kuba nje wansanga omanyi kyendi buli kimu okimanyi saagala omumanyiire wanyingiramu ng'omanyi ti ndi bwe nti n'agamba kituufu nemugamba nina kye nakusuulako obusuuzi nti nedda kati ki ekikunnyanyisa obufaaki n'ensi eno nambulya amazima nagamba musole kati yogerako nnono twenge gye tubikolamu tubimalewo kale lwaki onjajinga nga mwe mumanyi ebintu byammwe kujajinza olw'ensonga eri emu naawe olina understanding mu bulamu bwo n'abantu bo besijja kwogera kuba sibamanyi ate nemba mbategedde sibiyingiramu bwentyo wali olwafubanye okwaba omugamba kyonna ekisoboka oba okukakasa nti omuntu omumanyi nga bw'okyogera noonya enamba yonna kwe mufunira sooka enjogere naye nga sinakola kinene kuba kino ekintu kyonoona obulamu bw'omuntu obudde obwo temumanyi kikye nafiirwa nakati so ngezako kibagamba kyogede naawe okimanyi Kimuli nkuwulya sebe nina keesi zo ziringa nga 5 ze nakakuŋŋaanya ozimanyiiko sirina kyemmanyiko n'ekimu kati omukyalo no nsaba mugateko ku ssimu nga webinyonyonyo oba naye kennyini nyayo abimmanyiiko mugatteko mutegeko ku ssimu Sorry, the number you have dialed is busy. Indako essimu yebadde busy. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello? Wanji uncle. Omusajja ku ssimu kuno kwali agambye. Yes sir. Kimuliddamu ebinyonyola bibadde binyonyola. Ekintu kyetwayogedde naawe kyadde ekintu kimu kyetukomekereza nnyako nti omuntu yafimuleyo ebintu ebyo gwe n'ogamba alina kyayagala ng'omuntu nenkugamba ekintu kimu gwenyini watulwa naye noyogera naye munnyonnyole omugambe nti bisanguleyo Kimuli tokyusa statement nyabo Kimuli aŋŋambye mbu kyewakola nakanyira otegere nti gwe abadde mu nsobi mbu buli kimu akiyingira okimanyi era mbu oli ku ssimu ye ogifiirako era mbu mwateeseganyizza ne mukikiriziganya nze ankubidde essimu nga ŋŋamba kuggyayo bintu mwakiriziganyizza naye kituufu wali obimanyi byali akola nze sinnaba kukkiriziganyako naye wabula mugambye ekintu kimu ne mugamba ye waaba ali lwedde okuvaayo najja ne tutuula naawe ne tumaliriza ensonga zino era wedda kye mugamba Kimuli naye gwe nnyabo nze nkuwulira oŋŋambye otya gwe nkubidde essimu nkugambye ntya nze nsoose okugamba nti yogera n'omuntu wajja ebintu nenjogera naye nenziramu ne mukubira essimu ekintu kyakwegula nze sina gwe neegula owulira oba oyagala byate byakwogera nnyo nsobola ekintu obadde wakangamba ensonga eyo nkubiddemu amyezi bifo okiwulira ne munyonnyola ekintu ogedde ebirala oyogera birala no era nga wakiŋŋambye wenkikugambye ko gwe nonziramu n'oŋŋamba nze
sirirwedde kujja nga temunaakujjayo bintu ebyo naye bw'obijjayo nja kujja si kyoŋŋamba ekituufu n'oŋŋamba kaoyogere naye n'oŋŋamba nti oli aŋŋambye nsooke njogere naawe naye kati mutaddeko yogera salawo nti keno gyeyo ebintu ye ayagala tusisinkane maaso ku maaso gye twesanganayo wateyogera ebitakwatagana mwagala ate kummanyiira gwe wennyini ontuuzize ebbali n'oŋŋamba biri ate oyogera birala no kati kiri bwe kiti njagala obeere ng'omuntu omukulu gwe wennyini gwakera ku makya n'osisinkana kati kirungi nga weddawo ebiŋŋamba we mbigambye saagala ate oyogere bya kisiru saagala onyinyiza ozinkuuleko Kimuli nze okusisinkana okukwanagaza musango lwaki mumalako abantu emirembe bwe mutyo Kimuli ontuuziza n'oŋŋamba ekikulu kyenjagala nyabo byonna ogamba ekimu njagala ssente zange nyabo agambye mu byonna byonna bye bayogera byonna byali bifu tomubanja yadde 10 kati nyabo sente endagaano erwa gye nawandika naawe gye nakola naawe ng'ebanja ssente wampa akadde kamu emitwalo 2 kuguliza poti akamu 2 naye Kimuli saagala weegaane buli kimu okimanyi mpulira buli kimu okimanyi noonya sente zange ozireeto nange nkunoonya njakusanga olisangawa siruwala omutolekungi nnyo bya mirembe ze kkubidde essimu bagozi era bwotyo bwekyononya gwe kikulu nyonya sente zange sente zange zonna ozimanyi newonawo egundi yonna Julia alipooti yonna weeri eraga sente zange zonna mwana wa nnyoko wali onzungirako nze ndakuzikujja mu musawo leeta sente zange sendika emeseji ekikulu kyenjagala wali ozita kukuntumanga ozimanyi mwazimpera ne mukazi wo gundi wose ngawo yali mwazimpera ne mukazi wo leta sente zange nyabo soko osirike tegeza beeramu amagezi losi naawe wagikola nange nagikola saakufuna tewanfuna kati guno omuntu akola ebibye nze wemba nakuwa ezange kirungi nze nina ekko eddene erisinga ku lyewanteekako linda nzijja Kimuli kagambe mazima nze nange bankuulako naye nze sakkuula wampa oyagadde nsindika emesegi wano nga twogerezeganya dairekiti okiwaza abantu byebiki byewampanga bye nayogeranga nabyo ebyampangaaagala ommanyire ekituufu okimanyi byonna byonna bwewankandanga ssente ng'okyusa amalowoozi bakanda omuntu sente nazisukuma ku ssimu oli mu ssiru ogerako n'ebisiraani ebyo bisiraani Kimuli opita mu ssiru ekituufu okimanyi noweekaza nowookola ki olina epapula byonna biraga nti otwala ssente zange gwe zire ozinfangaani Wanje nze nkubuulire kubanga wajjanga ng'omufere wajjanga ng'omuntu kati ssebo wakipanze naawe kati okuŋŋanyiza kyalo zimmanja kati ekirungi okitegedde kati wampola endagano nti timu muwoze ssente ojakakasano nti ensinzibu kati nze nninze kyonna kyonantuusaako sirina kye nja kukola abula nzijja nkulinze Kimuli onikola kifuukidde ekiwala nze nakuwambulina endagano naawe nti wampola buwozi ebiru yagaana gye waliko neggamba mazima genda ofumbe watata w'omwana tosuulawo omwana ndeka mbiirako dda nange nina ebizibu byange Kimuli ebyo byonna myekazo byogere byonna yogera nebyewankuna bira byonna anti oli mwogezi w'abantu bakutegeera bwe mutemwekabya kandi obusigane mutufune soko osirike Kimuli omukyalo ono akubanja tekubanja nga yampola ki anti kyetwogerako ekyo bwe omukazi wo omuwa ssente bwemukyawagana mwayawukana ne mukazi wo wajja n'omubanja buli kyewamuwa nze wampasaako najjakumanyira tozamukumanyira goza tobawala ssente najjakakolera akadduuka k'ebyokunywa miliyoni 7 yampaaki lagera nenkamubanja Roza nakalaba. Nyabo sokoleke nyabo katini. Kimuli. Roza nakalaba. Kimuli. Tumanye ndawoze nnwanyi. Kimuli ogenza nomugamba nti semayanga ogenda kujja biki. Ogera mutuusa ko buzibu. Njagala oyogera amawulire gona asobola okuddamu posting gakutonde
era ofunemu nga bw'ofunamu. Anti nze mu byempulidde yogera ebintu ate kankugambe mazima yogera amawulire amatuufu g'ogenda okupostinga ofunemu so si agagenda okwonoona omulimu gwo kuba buli muntu gwe mulimu gwo gw'olya. Sokoleke amatuufu agatayonoone mulimu Kimuli nyabo soko osirike njogere noono Kimuli kati twogera ate leka kutandika kwebuzaabuza njogera naawe bwankubidde essimu siwe kiri ate ntegeera kyenkola wangi kyenjogera byonna mbimanyi nze nakwana mukazi wange tewaliiyo wabula gwe lwawuliriza ebigambo kimu bibiri ne mudda ebbali mu kasonda ne mukkaanya nti disandisi nti ye sokoleke ennyabo weyogera byonna byoyogera abula ekikulu kya byonna kweswaza wekka nyimiridde mu myaka mwendi nyimiridde oba nina emeka oba emeka nyimiridde ate nja bimala nkwekweka kiki oguma nnyoko nkwekwekeko ki anti vaayo nkwekwekeko ki oyina kiggwe kigenda okunyigiriza gwe mmalirize omanye tawe naakalwana ggwe wejjeeyo gy'oli wejjeeyo yasama neekweseewa okera baana ojjako baana ku makya nenyingiza n'ondaga buli kimu ekyobuseegu kyo nze nange ndi muntu ntegeera naye nze sobola kukola ebyokola yakulaga ki otandisa n'omuwaayiriza towaayiriza tutabaako ku mubiri gwange ekyo kyenasooka okwegaana ekirungi ekiriwo kiri kimu omusiru takufuula musiru sigenda kwogera bya kisiru ebyo biwe ekyo kyennaga kubanga newakubanga vidiyo kolo nga wenna olinganga ensonga zammwe nawe nange olinga anywedde enjaga ale nyabo njikuwe video call nakati nkube genda ku WhatsApp jikube tulabenze nawe ani afaanana obubi sokole esimu eno Kimuli twagala mu mmaliriza ate munikuteza zaffe zemweyagaliramu oyina sente mmeka zemuliko zemweyagaliramu oyina sente mmeka oyina sente mmeka bannaayi okolera emitwalo 7 ange oyo omusiru yatwala sente zange nawaneegaana emirundi 10 lwaki waba maite yazitwala lwaki aŋŋamba ng'aggyeyo ka vidiyo tusisinkane ng'ekituufu akimanyi kati ku mavidiyo koolo twawule sokoleke birina kyenkwekwekako Kimuli sokoleke sobola kusinkana muntu atategeera twatuba ne twogera ekiwala kyakomawo soko osirike Kimuli annyonnyole amasimu gonna yagajjako amasimu gonna yagajjako yeewunza n'eno gye nagijje kati soko eno gyayogererako obudde buno naye ongigyeko onoonye endala Kimuli obadde kyannyonnyonyo omwala yakomawo n'akola atya omwala oyo ekituufu kiri nti yali alina byayagala ng'omuntu gyendi akwayagala kunnyonnyola mu ntandikwa bugambo bino bulungi omwala ye ng'omuwala yali alina kyayagala gyendi ye yali ayagala ekintu kimu kubeera nange naye nze talina side gye yampola nti ampoze ssente okiwulira bintu bya buntu omusajja anfunyemu obuzibu mukazi ono omukoonako n'akuwayo emeka akaataano buntu otegeera ekintu ekyo byayogereramu nti atammanja kati ate omumanja biki nga wampa mu buntu respect banaye ffenna tulina abantu betuwa bonna tugende nga tubabanja nga twayawukana ate zino eza poloti eza poloti yagamba sente avuddeko nooza omulaba mufere mubbi ekituufu akimanyi sente zonna azimanyi beerako nzemu mugatteko sente zonna azimanyi beerako mugatteko oba yeeno Sorry, the number you have dialed is busy. Simu agifudde bize yinza okuba ndabe. Sorry, the number you have dialed. Simu ye eri bize nnyo ayinza okuba nga either gitaddemu koodi oba agiggyeeko. Sorry, the number you have dialed. Akimanyi kaba kyazigyeko essimu. Simu eri bize. Oba kitegeera. Ekituufu akimanyi.
byonna byalimu. Lwaki agamba vidiyo egibweyo? Vidiyo? Lwaki agamba nti tugiggyeyo vidiyo? Nti ye agamba mbu nziggyeyo ako ka vidiyo musima namuswazizza nnyo biki. Okitegeera. Era yaŋŋamba byonna mbadde byonna nakola ki? Ngo n'agamba nti nno byonna mbadde naye ekyo kyankubye wala nnyo. Okitegeera. Ekyokulaba ng'ali mu mawulire. Ekyo bolaba ali mu kuŋŋamba mbu nkugamba ogiggyeyo awo tusinkane. Ekyayagala mbu kyali mu kuŋŋamba. Okitegeera. Kubanze mugambe ne mugamba ekikulu kyenjagala kukola ki? Tusisinkana ne Ankes before nga waali. Ko ekyava nnamba nze kyo sikisobola biki. Nkyava nga mpe ennamba ye. Nembe nsooka nkukubira nkubuuza oba ngimuwe. Okitegeera. Yes. Naye kino ekyokujja vidiyo mu gundi agiremeddeko nnyo. Kuba yamukubye wala nnyo. Baakubba. Kale tulabe ekyokukola. Anyway, ndowooza tukyagenda mu maaso. Emboozi eno bw'oba ogiwuliriza bulungi obwira gwegatta. Twali tukyayogera omukulu n'avaako kutegeeza omukubira essimu ye eri bize. Naye tugera kubaddamu tumufune. Naye nga Kadama twesabire, mwesabire. Kubanga ssente zammwe ziyange eziriko ekikolimo. Kati tebereza mwana muwala ono ssente ye yo baagirya. Omukulu ye n'engeri gy'ayogeramu erimu okutiisatiisa ate ga bingi. Karudamu tumufune. Hello? Yes, nkoyina. Airtime apeddeko obuguzi ni airtime. Kakati. Omwana muwala. Ebintu wabikwata bubi. Oyo muwulira. Nze gwagamba iti nsimaye yakwenda simu anywedde njaga simaye ndi muyaga owulira ebigambo bye. Yake yakumakya n'angamba njaga akapoti kakakadde kamu. Kabukadde bubiri. Ne mugamba si byangu byakola ki byakufuna naye katugezeeko tufunya miliyoni 3 ku ddaago. Agamba ekikulu kyabeera nga nfunyeyo akati akapoti bisigadde tebirina buzibu. Nampa akadde kamu emitwalo 2. Ezo ssente zalina okwogera mu bantu nti yampa zino endagaano gye nnina naye tiyakino. Otegeera ekintu ekyo? Ziri endala zonna yazikuwanga nga boyfriend. Ebisigadde byonna busungu bwa muntu nakuwulira nti nze nno omukazi atali omu. Anaabeerawo ng'akimanyi nina families nga 6 tewuli omu newuwe. Kuba yagamba mbu simanyanga after kumukwana naye tanko emmandwa nga zikuli nnyo omukubira amasimu naye nga mmandwa zezoogera nga zimusaba ssente z'okumukono. Kati kankubuuzemu ekibuuzo gwe manda ezikulinnya ne kusaba ssente z'okumozimba. Mulimu abantu nga bo balina bye banoonya mu bantu nagezaako kwonoona amannya g'abantu bafunze ni kati nze omuwala levo ye ntono nnyo ku yange tajja kwonoona bulamu bwange nga mutunuulidde. Sigamba nti si kwonoona anti kati zigamba mazima ndi musajja tajja kwonoona bulamu bwange nga mutunuulidde era abeerewo ng'akimanyi ndaba ate wendi. Yes sirina kyenekwekako wabula twali makwatagana buli muntu n'akwata egigye owawezeza emyezi egiwedde 6 oba 5 akumyewo wane lwaki avuddeyo leero najja nayogere kitegeeza byonna yabikola naŋŋamba kimu tukole betebe tivi nagaana ne mugamba sijja kugattako mbe nina toma ndeka ati n'obudde buno ngenda namu mikolo balizawe n'ekirala nabimugambe wabwe busungu kwabujja nze ngenda mu mikolo sirina obudde ngenda mu mikolo kuwanjula wasa mwana w'abeeri anveeko alindira embaga nga zitimbibwa. Bino bye yatugamba sirina gye mutwala. Bino bye yatugamba bino ebyagamba nti bajjajja be bamusabanga ssente bunomukubiranga amasimu agenda aziba banje ekirungi ekiriwo byonna byayogera ye nga yalina obukakafu wawe n'obujulizi agenda abanje bajjajjabe poliisi ssente bamusasule ensonga eveewo gozanya na mukazi ate sente ezamujjako amusabanga ez'okukola edduuka oba ogula dduuka oba okola edduuka ziruwa omukazi akabula emitwalo 8 namusiikana emyezi 9 yazijjawo ezisasula byonna by'owulira ayogera
Nga tubeereko siriyasi. Emboozi eno bw'ogiwuliriza gutufunyitiriza nti afuna mmeka. Alina famire gye yali asindikamu ssente lwaki yaziwanze oluvannyuma n'agamba nkuwadde nze gwe yakalaba. Byonna tuula obirobooze. Gwoyinza omusaba abiri ng'oli wa famire n'olumu baazimusaba mpulira nga musenga awo ali ku kitanda afa. N'agamba azibye wakabije binkwata ko n'aziwanze. Agamba Kim gwe n'okola emirimu gyo. Sente zaafa zeyampa. Najjange zaafa. Sirina ssente. Yakuwanga yeeyagalidde. Kyekyo. Kati ndagaaniro endagaano gye nkubuulidde yeeyo. Ate nayo yamulema okumeetalinga okumala ssente zamulema. Kati kyekirwa kyammanja kuswaza abantu. Omuntu omuswaza n'otuka ekisaano bannange. Waliwo wano byogamba simanya ngambo talagala kusaza nnyawo ng'olaba abikoze biti. Which means kati asobola ofuna obuzibu ate nabwo bumutuusizzaako. Ate ekirungi ekiriwo mumanyi naye kati antegeera mmanyi si bwe kiri agenda afuna obuzibu bwe mugambe nti nze ekyokukola kyonna nkimanyi nyina kwetereeza ajja kutegeera lumu oba golemedde okutula n'omuntu omutereeze ajja kujja ku ssimu yali kugamba nkiba n'ensonga ziwedde. Oli muntu era mukunkubira ebintu byayitamu this time nannyonnyola buli kimu nambuudira n'ensonga lwaki bwe yakomawo yatuukira wamulala bamwali basatu ku layini naye ng'akakasaako omuba babiri. So ebintu bingi byonna swatula binyumya ng'omuntu ategeera naye mugamba nze nategeerawo nti oliwo ti ne booti olowooza kinakuyisamu eggaali n'enkulekawo kuba watuuka tiwatuukira wange. Si bwe kiri nti wamala bbanga ki okunkubira nti wiiki bbiri ti ate kiki ky'ogamba oliyagala nkole ki zije nga nkwewuubako nkwesibeko bwesibi. Kuba yagamba ssente zonna zonna zakoleredde ku kyeyo zonna. Gwe mubuuze ekintu kimu omusajja eyo wayogera n'ebbanga ki nze nkugambye mazima. Miliyoni 15 azijjawa n'emitwalo 7 oza miliyoni 15 ozijjawa ssatu ba mobile money kuliko ogumutwalo kuliko akasanvu bya mukwano nti nkuwaddeyo 2 nkuwaddeyo 2 byonna byeraga bwerazi bizinesi. Ebintu bye mwapositinga mutule namamu temu mululu mwetegereze ebintu bye mwakola. Kati tusobola okunoonya ffenna twa sayidi yo. Ekituufu kiri nti kagambe mazima nze sisobola kutuula nammwe kwogera kintu kyonna ne bwe munsanga wano wentudde mugenda nvaawo nga temufunye mu kigambo kyonna kubanga nze sobola kutuula kuweswaza namuntu musirusiru ng'oyo okitegedde kyekituufu oba abijjayo ku miji batabijjayo kati kyo kiri gye muli yammwe zimbibalekede kuba mu kumukubira essimu nawe kunkubira essimu emu eyo kunkubira essimu badoga nti tubijjeyo ebintu si bwe kiwadde wansonga ze mu bokisi yange ze nankubye essimu agamba kisenkemu bwongunyambamuko bwekitebe kinenziramu nentambulamu oba nenzira ebweru ebinanze bale sina budde ebinyumya kuba saagala kulokosa bya kisiru bagamba ne mugamba osobola oyagala okuddeyo kakasa osobola nti ye agamba ekifo kinti ennaku zino mbonaabonamu ku ssente zimala abasajja benna sibaagala things omutima gwange gwayasiima gwe sina gyenzira this time ne mugamba oyagala ki ekituufu wanze sobola kukwasa agamba osobola okungatta nentambula nenzirayo nenkola ne mugamba oyagala ki agamba ekyennenywa miliyoni emmala ekyo nekigwa ne mugamba wenoonya 1 miliyoni saa ginoonyeza nnaku 3 osobola okuddayo n'okola emirimu gyonna n'ensonyiwa nti ye kati kubira muntu ogwo bakwatagana naye mu nsonga z'university ogamba gyepapula ebyapositinga ensonga ekole ki egwenze nyina tuula naawe ne basitude nawe nyina kuwaki akasente kogambye nti ogenda okola emirimu gyo mu bulungi nti ye oyo mukazi nyogeddeyo okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya kati kaloboti kanzamu mugatto bimunyonyole bulungi mukwategane siina airtime nkugamba mazima kati nze kakubire kuba gyendi tewali wengenda kufuluma kizimbe kwambuka gendeyo ku airtime nze kakubire tekirina buzibu nanti jako nange tabbo yennyini abadde azze omukungu abeerako mugatteko oyo bebadde abambuya wano nga sibitegeera wanje abadde azzeemu okunkubira abeerako mugatteko waliwo byebadde annyonnyonyalo nga sibitegeera bye mbadde mwogeddeko kati subire nti anaagikwata kandeyo wano nana musajja kati ate agifuula bize
eri busy. Sorry, the number you have Eri busy sola mukubira akulaga nti eri busy. Ekituufu akimanyi. Beerako. Sorry, the number. Eri busy no. Agambye mbu simanga mukubira ngamba ebintu byacankana naye mba akoyo miliyoni oddeyo otambule byemwogeddeko. Nze muganje okiwulira muganje nemabega kuli nakubira esimu nga njaganga lwakiri nga nowompayo miliyoni emu ntambule nkole ki nzireyo okiwulira wagana kati kye nakireeta kati naŋŋamba wenfunira miliyoni emu olwotwogera nga nja kukola biki byavaamu wenfunira miliyoni emu noddayo ebweru ogera ne muganje tobali ginfuniye nga njagala kulaba kiki kyayogera oba okitegeera wanayinza sokulira miliyoni emu nekuteeka mu ddayo bweru n'onvaako nemugaa tewali buzibu kuba ndi bukisenge okyo bwe mugambye okitegeera nga njala kulaba kiki kyavaamu kyayogera. Yes sir. Ate njala kati esimu ye eri busy nnyo. Kuba olaba ayagala kino ekintu akiveemu kubanga ndowooza kiningiri wekimukozesaamu kuba nabawala ndowooza baakola ki. Bwekisinga okutuluma lwaki mugendeyo kifo ky'okukola sente muzimu. Anga omuntu ajja nga azze kufera naye nga gwe tomanyi. Era zino losoni zammwe zabakadama muyige. Sente muzigabula bugabuzi. Ndowooza ensonga zino ziwulidde ku SB4 Media tuggusa ensonga. Programu zinga zino tuzibaleetera mmwe abali eyo muwulire mufunemu ekyokuyiga. Oyo no yabadde Kimuli. Byayogera simanyi oba bituufu, simanyi oba si bituufu. Okusisinkana aganye tusisinkane awoza kyemu kujjayo program. Kakati buno obubaka buli ku Mr. Kimuli. Sijjayo program. Ekyo kyo nkyogera nga tuludde mu kamera. Sijjayo program. Wembanji taddeyo. Jangu otuule wano. Otubuwide ku side yo. Tufunde twakunoonya watubula. Atawoza bwe simu yabakwano jange ate bwatalemu feri lwaki obeera n'amasimu amangi. Nze nina namba z'essimu 2 MTN ne Airtel wozikuba nzikwata. Nengosaba kwa Mr. Kolo nkukubira. Naye mbu ate no ate mukwano wange ate family yange jangu ofule kwene entebe tuwulire side yo Kimuli. So mbadde nsaba sigenda kujayo program ononsonyiwa. Kwa SB4 Media tuggusa ensonga baziwa andisende batutekamu akasente ate era ne bannaffe aba kwerakana na abo mouthwash baga nti kubona banatanzibwa n'endwadde ez'akamwa batuukirire tujja kubeera nga ate wejjusa. Tujja kubanga tukuma mu bitundu byaffe ebirala naye nga programu zino bakadama muziyigireko. Bire bulungi mweraba. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. nga bulijjo Tamale & Sons abagula wamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese fanicho wa buli kika wamu n'ebyamasannyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale & Sons balina ebitebe 2 ennateete opposite shell ne mukono okulira na resort hotel kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 ne noti 77 Tamale & Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibeje by'omulembe. Tamale & Sons, your business solution.